abantu mubeere nga beegendereza nnyo kubanga nze Mamadi Kakiika obukulu bwange buŋŋamba nti buli kintu ky'okolanga okikozesanga n'obwegendereza. Ekyokulabirako mu 2013 nasimba olusuku eka zaalinga 40 nga olusuku olwo lwa bitooke 1,000 zaali banana suckers nazigula ewa munywanyi wange eyo lw'Emityana sijja kwogera kampuni. Ebitooke byange ne bikula bulungi nnyo. Abalimisa bwe bajja ne bampa amagezi nti ekitooke kyo wano wekituuse ne kamala kakutanda n'okiteekamu ekigimusa kyali organic nga kiveeyo Brazil. Ti ekigimusa ekyo okikubamu bukubi nga mpiso, okikubamu nga mpiso. Nagula eddagala lya miliyoni 3 kuba akadomola lita 5 kabanga ku mitwalo 3 oba 35 ne tulireeta n'engula n'empiso zange nnyingi. Abaana bange bonna famire yonna nengisitula mwalimu n'omusawo nga buli ayitawo yenna atulaba Kakiika akuba ebitooke empiso. Bannanga abakijjukirako ekintu ekyo mukijjukire. Twakubanga ebitooke byaffe empiso ekigimusa kyabanga kya green ekya green ng'okikubamu nga eneetera okuleeta enŋo. Kambabuulire ekyantuukako olusuku lwange lwonna lwasaanawo. Ebitooke 1,000 ekaza 40 ebitooke byonna byafa. Nempita kampuni eyo mikwano gyange nyeera bajja kukitegeera. Nembayita nembagamba mulabe ekigimusa kikyampadde kikyakoze ekitooke kyange. Ne beekennenya ne bagamba ki oluvannyuma ne bazuula ensobi nti empiso gye mwakozesezza yabadde empanvu okusinziira ku kitooke. Bwe mwabadde mukubamu eddagala lino lyatuuse ku mutima ogwa wakati. Eddagala lirina koma eno ku migogo bbali kyezivudde zitta kubanga okutegeera nti liyise nga wayiseewo wiiki nnamba nga obungogo egyavangayo ogundi ono okwanjuluza olulagala olupya olwajjanga nga luvunze ebitooke byonna ne bivunda. Naye Katonda nga bw'atalekerera bantu be ebitooke byalinga bivunda eno ne bizaala abaana abato. Kampuni awo yaviira ku nninga nange nenva ku nninga. Okuva olwo nenjiga ekintu kimu, toddiranga n'okola kintu kyekimu ng'okigezesa ku projekiti yo. Buli kintu kyonna sooka okigezeseeko katono. Bwe bakuwa nti no kano kantu kawooma nnyo, kadagala kawooma nnyo, tebakuseneranga kijiiko kiramba kyonna n'oyiwa mu kamwa, kijja kusesemya. Osookanga n'oteekako katono kajiiko n'okombako. Kyova olaba nze kakubeere ku nte bwe mba ngemese ente wadde vaccine wadde nina ente 2 sirina lwenzikiriza veterinary doctor omu ageme ente 2 oba wadde bali 2 olunaku lumu. Era nzaawuzaamu batches nti zino ente enkulukulu bwe ziti muzigeme olwaleero, zino muzigeme enkya, naye zino muzikarantiininga okuva ku ziri kuba nina ekifo kinene, na zino muzigeme olunaku. Kuba ekigendererwa kyange by lunaku olwokusatu nja kuba mmaze okulaba effect y'eddagala lino ku bisolo byange. Togemanga nti ezo zonna lunaku lumu okujjako ng'oli mu bya gavumenti babawadde jumla nti mwenna muleete tubagemese. Naye eddagala bwe liba liryo, mitigate risks is the word. Buli kintu kyonna kye bakugamba kati olwali babagamba nti emmwanyi musimbe Brazil layini emu muyiseemu olupiira wansi. Bwe ziriba zifunya akawuka kajja kuziyitamu era layini eyo eri straight nga bwe mwagikuba nako bwe kajja ogiyitamu. Nze nabalabako abaagendanga basitula emu ku emu nga bawa abantu bafumbise. I'm not discouraging that system, naye nkugambe sooka ogigezeseeko kuba sinnalabawo bantu balina mmwanyi nkulu bwe ziti ono KR7 oba 8 ne 9 nze mugezesezza mugirabye mmwanyi ziizino nkulu. Kangende nefunyeeko ne kafeneka. Wetumala wano ndoke nkutwale nkulage ne process eno ku nnyana ku faamu y'ente, nkulage era n'ennyana bwenzi separatinga ng'era ndi ku risk mitigation nti bwe bukeera ku makyango ente ezo omuntu aziwadde ekintu ekikyamu zonna tezirina kunyweranga wamu, zonna tezirina kusulanga wamu, zonna tezirina kuliira ku ssaawa emu, zonna tezirina kuweebwa muntu omu, zonna tezirina kujjanjabibwa na muntu omu. Oli ayinza okuba ng'omukono gwe guzaaza nnume.